Okay. Baba TV Uganda obusoga buleira abasoga muli muti abana bayiganga kamuli banange tuli banamukisa okusanga ku muyimbi the number 1 muyimbi mu gwanga Daudi Lutalo papa yo mukama wafe yebazibwe amina mukama yebazibwe koza ali musajja mulokole tutekeko mask gwesoko lindeko oti okufa gweto kutya katonda papa era yakutonda kituufu nga nesimi okusanga nange nsanze okulaba Moswa yenze muganda wo Baba TV obusoga buleira abalaba Baba TV big up tubagala nnyo ya papa Moswa ngo nonyeza nze golaba bwembeere yewala omanyi ndi musajja mulimi ntimena nansi yani yakugamba byennima guli muganda wange inanasi sinzazirima wazivamu nanasi wali wazirima zate nnima birala ankaivani ate ankaivani yenze nutomanya ngali munanasi oli manager managinga nze ebisigadde ye managinga nange ne managinga music igwa managinga ebisigadde nzadde abana bameka ngenze wasisi ya managinga munnange no tuyinza okubanga omuntu ali eyo nga yandyagadde okuwagira ku kyolima amatoke gwe nawadde obwa kitunzi nedda bali ku TV munnaye bafaani bo nga bagamba owange mu kaseera kano aka covid abantu nabo banjagalako music ebisigadde n'ebisigadde ekyo kituufu nga bw'ogamba bwekyali kiyire oli agamba nti tuweeyo akayimba nga baagala luyimba so si muyimbi naye ate ku ggwe baagala n'omuntu kituufu nnyo baagala n'omuntu si music yekka kituufu nnyo papa covid gwe maasooka phase 1 ne phase 2 oyadde ku bbali twamanyi sigenda kuba program nga sinnaba nnyo ku bya covid mabega babulengedde akatambi kabadde kataba neŋŋamba yi muganda waffe ono nga tavangayo kacyanga tumulaba ng'alina embeera emulumye niyo olaba yeesoboddeyo mu piriyodi eno nga yakyakomplainingakokko kiki ekyali wakati awo omanyi Moswa naawe nakuwulira ng'oyogeranga ku bintu ebyo ku Baba TV wano omanyi abantu bwe basukka obubbi n'emisana batandikira ddala okubbira ddala kati obulumi obwo obw'okutwala ekintu kyo nga olaba kigamba kiruma nnyo nsirika nnyo nendaba ebintu nembisiriikirira ebirungi n'ebibi ne waliwo ekikusukkako omanyi bw'onyigiriza ennyo ennyindo gireeta ki so ng'ennyindo evaamu ki omusayi gwajja munnange era nga wabiraba ffe abali bafiirwa ebintu towards covid I mean lockdown nga gavumenti esazeewo tukompensatingire etuddizeewo koko kuba bakimanyi tumaze emyaka kugenda mu 2 tetukola ki tetukola naye ate bwe kyajja abantu bannakigwanizi sigenda kuddamu kumenya mannya naye ate kendiddamu nga bakoze ensobi endala ngenda bamenya amannya mboogere nako omanyi bw'osirika ennyo bw'olaba nga ebinyonyi bibuuka wantu manya waliwo ekitali ki waliwo either oba kisolo oba ngo oba ki naye ebinyonyi kebinaabuuka bajja manya nti waliwo papa kewasiriseemu kana akaseera kakuwadde noga zekanchite bampadde akasente nedda tebanna ndi musuubi naye enaku zino enjogera egamba sijja kukozesa nnyo bigambo omanyi simanyi kuyomba nze simanyi kuyomba naye mmanyi bekikwatako bakimanyi era babasindikira waliwo gwe batukwasa mwami Okero agoberera ensonga eyo bulungi manyi ku luno bagenda kubeeramu balina ekisa kisanga ndaba era yemu ku nsobi gye basinga okukola abaabirimu luli balina biviiramu ddala totally ate kati mukena akulemye okugabanya engege ekulemye okugaba obulungi enneneko olwo oba onoosobola okugaba kamukene nti abayimbi balina gundi yaabwe yawuma sente kamwe kajja nkubuuza bw'oba osubula mu owino
kigaana okulima bw'oba olima kigaana okola ekintu ekirala kati oba gwe osobola okuntegeka nze olwo nnyini kintu sisobola kukyetegekera Jesus Christ nze mbadde nga neetegekera ebintu ekya ssente simanyi tuzeewola oba tetulina nkalu kale tuzeewola naye nze mbadde nga neetegekera show zange musa buli kimu okimanyi ate nabo bakimanyi era baamala ne beewaana ne bagamba oyo twamugyamu nga tumanyi omanyi bafuula nnyo mu bo beetegekera tebagala tuguza show bagamba tebakufunamu lwansonga nti David kati yafuuka bbala mu baketi oba Abitex ndi kati buli show yonna bo gye bandifunyemu nga bo bw'okwata obukadde bisatu n'obiteekamu kati bo nga bo tebakufunamu tebalina nsonga naye bonna nabaguzaako ku show buli muntu bw'omuguza show n'agamba biki omanyi oba tebaagala sasula bantu bakoze bagala tetwafunye bannaye nga bw'obimanyi omanyi bannaye tetwafunye kumbe nze kinspoilingira erinnya senkera nga ngamba oba tofunye nze kankoleki ne bagamba nti lwaki so bane mukitegedde baganda bange abali eyo abapromota abagamba nti David si promote naye nga kyase mukimanyi mitima gyamwe temujagamba nti muswa adefendinga David agosi mawulire nokubanga mudefende kubanga ye mukama wange ekyo kishuka dda ekyokubiri mukimanyi bulungi nti mutegesi of course zanye ni Baba TV ate good brand nga toliwo Baba TV kati nga tusembe ku pokopoko eno covid ono olina plan ki kubanga right now ebivula bistopinze tulina kudiversinga kudda mu bintu birala kulaba nga tukola ki nga tugezaako kukola ebirala bye twali tutalowooza na kulowooza nti bisobola okuvaamu ssente for example nze kati nayingirira ebyobulimi n'obulalalala bwenkola mpola mpola okulaba nga omanyi bw'oba ekintu okiyingira buyingizi okigendamu osooba naye akuba ebintu era biba byetagisa ssente gavumenti erina okuvaayo netukwasizaako bulungi kubanga tugenda mu bintu bye tutamanyi bulungi kasi ogambye bagamba ate kati gwe omanyi bulungi kati gwe omanyi bulungi kati gwe omanyi bulungi ndi mugagga Yesu Moswa nja kukwata nume y'ekigo tweriringula nziruna zivaawo myaka ebiri si obugagga bukirana nti mulimu steps nze gwolaba tonsibira mutwalo okuba n'oluyi kati gwe mubukadde ekikimbo oliruzira tekisoboka saate munnanga ali ku kamera awo emitwalo egyo anti atuukeeko abasanda nga wakunnyonnyolera nnyo kyali kibaddewo naye kati kubanga omuntu nga takola emyaka ebiri ng'alya buli alina families nnyingi alabirira ffe twava mu families njavu obeera ng'oli kibegabega eri family namba olina abaana olina abantu kyova olaba ne music namupozinga sisobola bikwasaganya byonna nsomye obwongo bwo namupozinga sisobola kukwasaganya byonna nkwasaganye kino nkole kino nga tisigenda kifunamu so ebimu nembipozinga si kulw'okuba nti saagala kuba nina ennyimba ezitalinaalina naye kulw'okuba olaba nga tojja kumalako n'ogamba bannange kansooke kandeko obutungulu nsooke nabo bali eyo tebakyamanyi gye ndi badduka misinde buli omu waali ali mu kudduka ate kinsanyusiza nnyo nti bwe tuwummuddemuko kuba sinze mpummudde nzekka bangi basita bawummuddemu enkola si yeeyo bangi bonna tewali batono nnyo yabadde anyway balinga bana ku basita babaddewo abangi naye kiwadde opportunity ate n'abalala okukola ki okujja obulungi nakyo si tunaabasanga banywedde basimbye emirandira tugendere basambye akajje nga temutesa kuyitawo temubanyiigire ffe era twasangawo abayimbi ab'amaanyi era ne babeerawo nga b'amaanyi naffe ne tubeegattako bwegasi so omulala okujja oba omulala okukola tekirina mutawaana kandi ebisema papa ensonga ziri bbiri akuba nti omusajja mulokole sandigambye nti wagenda n'ologa oli mulokole esala gye wakola bandi zonna okuba nga zaavaawo covid anaagenda okuba nga bandi emu yadde heyas kaali kakodyo mu pulanso ne katonda oba kuba ndaba golden band tekyaliwo eagles teriiwo walukaga yagenda mu byabufuzi wa golden band teriiwo kyengera ate eriwa
Golden Band we. Teriiwo. Really? Teriiwo. Ekyo nali So buli sikimanyi. band teriiwo. The hairs. Osanga bo be baabala nga balaba waliwo ekigenda okujja abayimbi tubeere nga tetukyakola nga bandi tezikyalina makulu. Naye ndi musajja mukozi nnyo, ndi hard working. So bandi esobola okubeerawo kasitambaawo bandi ebaweeri. Gwe bandi. Ne muswa ye bandi. Okay, oli ku Baba TV bamwise David Lutalo ng'atuwa ekisembayo tute muganda wafona agende mu nnimiro musajja mulunzi ndabe wali ente age sebo nse mu kamera ziziri wali ente ziri bize. Okay, sibula kubona batata. Ne motso oli nkubya mumanyira bintu ebyo bya swaga lya mwelitakola nzinze banna sirina mate wamma. Sigenda balaga famu. Wamma baveeko moswa mu muveeko. Bananga abalaba Baba TV bagala nnyo amanya nze David Lutalo. Love you so much. Ndi kumpi bawa nyimba naye nga omanyi tubeera tukyesetinga tuti ate ne batuzaayo. Tusyetetinga tuti embeera neetuzaayo. Sijagamba nti gundi oba gundi atuzaayo naye embeera neetuzaayo. Katusabe Katonda ali mu ggulu atereze embeera. Yeah, Nuldin. Yes. Big up. Okay. Yeah. Yes, era akulabye. Okay, extravaganza Baba TV esawe mupokopoko lwe lugambo abade Daudi Lutalo omwana weruwero omwana weka nambe mugwanga nze mukama achanyambye nkyakulira mbuzayo emyaka 3 okuweza emyaka gy'abakulu 40. Nsingako nze omuntu yenna mpita Daudi nga musinga obukulu. Sikyagalira ddala. Lwaki? Toyina ganda wazalinnya lyange nga nkusinga obukulu. David Luta. Naye mpita David ng'oli muto wange kati gwe mwatuuka mu myaka egimpita Daudi sebo. Totondo wala muganda wange. Totondo wala sebo. Okay.